olunaku olw'enkya abayizi ba siniya ey'okuna lwe batandika ebigezo byabwe eby'akamalirizo era we buzibidde olwaleero ng'ekitongole ekitwala ebigezo mu ggwanga ki Uganda National Examination Board kirabudde abayizi abagenda okutuula ebigezo okukwata obudde kubanga omuyizi anatuuka ku ssaawa 3 nga kuyiseeko eddakiika 15 si waakukkirizibwa kuyingira mu kibiina mwagenda kutuulira bigezo. By saa 3:15 olina okubanga otuuse wooteekeddwa okubanga okolera ebigezo. Kubanga singa eddakiika 15 nga ziziseeko tebagenda kukkiriza kukola kibuuzo. UNEB ng'eyita mu mwogezi waayo Jennifer Kalule erabudde abayizi abasomesa amasomero n'abagenda okukuuma ebigezo nti anaagezaako kwetaba mu kukoppa ajja kuvunaanwa mu tteeka erirambika ebigezo era yeerinda ebibonerezo ebikambwe ebiri mu tteeka lino. Bonna koobere scout wa UNEB kobere invigilator nga kisula nno bwa invigilator oba scout yayambyeko abayizi okukola ebigezo mu tteeka lya UNEB. Omusango gwa naggomola bayinza okusa emyaka 5 oba okuwa engasi ya miliyoni 20 oba byombi. Bino we bijjidde ng'abayizi n'abasomesa bakyali mu keetalo kakweteekerateekera bigezo bino eby'ekibiina ekyokuna ebitandika olunaku olw'enkya era amasomero ge tutuuseemu okuli Verona High School Mutunda Ekisigula basiibye mu kusabira na kuwonga bayizi mu maaso ga Katonda bayite bulungi ebigezo byabwe n'okubiyitamu nga tebafunye buzibu era okusaba kuno kubadde ku kisomesa kya St. Kizito Ekisigula. Era tusabira abayizi baffe bano abagenda okutandika ebigezo byabwe enkya Omukama abayambe budde buno bw'ebigezo basobole okubeera abakakkamu ate basobole okujjukira ebyo byonna bye basomye. Abayizi abagenda okutuula ebigezo beetabye mu mmisa eno era bayimbye ennyimba mu kitambiro kw'ossa okukuba ebivuga n'okusoma amasomo. Twetegese bulungi era enkya tusuubira okutandika n'obuwanguzi mu pepa yaffe esooka eya geography. Twetegese bulungi kuba abasomesa baffe basomesezza buli kimu era tusuubira buli kimu tugenda kikola bulungi nga bwe bakitugamba. Nneetaba omukisa guno osooka okwebaza abasomesa abakoze omulimu ogw'ettendo okusomesa abayizi bano era tubateeseteese bulungi nnyo. Abayizi n'abasomesa bawaddeyo ensimbi ez'okuzimba ekisomesa kino ng'ekirabo eri Mukama Katonda olw'ebirungi byabakoledde. Akulira essomero lino Ignatius Kabanda agamba nti abayizi babateeseteese bulungi okutuula ebigezo olunaku olw'enkya. Okubawonga eri Omukama asobole okubakwatizaako basobole okukola ebigezo byabwe bulungi. Twebaza Katonda nti abasomesa basobodde okukola omulimu gwabwe basomesezza byonna bye balina okusomesa silabasi yonna eweddeyo tubateeseteese bulungi. Ekayunga mu Bugerere nayo abayizi basuze bulindaala okutuula ebigezo byabwe era ku ssomero li Hopeful Figure SS erisangibwa Ekayunga mu Ntooke abayizi tubasanze beeteeseteese bulungi. Tuli bagumu nnyo tuwulira nti tugenda bikola bulungi nnyo era twagala okwebaza abazadde abatubeereddewo mu buli mbeera yonna. Bano babasabidde mu kitambiro kya mmisa ekikulembeddwa Reverend Father Anatolius Kigundu okuva mu kigo ky'e Kayunga akubiriza abayizi okwesigama ku Katonda basobole okuyita obulungi mu kugezesebwa kwe boolekedde. Abasindikirwe muwandiike bulungi ate betukubire. Abamu okusimba anoonyerebuze naye abayambe. Mwesige Katonda ate temukoowa kumusaba na kumwebaza. Ekirala temutya olw'ensonga tewali bibuuzo bipya bigenda kujja. Abayizi abagenda okutuula ebigezo by'omwaka guno balina okwefubako kubanga anaalemu okuyita wa kusanga olusozi Gambalagala anti abeera tasobola kuddamu kutuula bigezo bya mwaka gujja olw'ensoma empya abayizi abali mu siniya ey'okusatu kwe batambulira era bwe batabeerawo kikyukamu atayita ebigezo bino abeera alina kuddayo mu siniya esooka bamuteeketeeke buto n'olwekyo tubakubiriza okuteekayo omwoyo. Richard Mwanje, BBS Terefayina, Ageesigika.